baleyo tugiraba ku street gye tuyita nga waliwo eyaloopye mbu bamuvuma bamuwemula naye ng'aloopye mbu ne kkooti yamugoba. Okay, whatever happened, but that's what I got to know. That's what I'm trying to show you. Nti yani tena choga prima ensonga. Okay, me when I say I don't want to talk about someone, I mean it. So continue with your conversation. Ensonga weri. Omala tugende kumboze eddako. Ensonga weri naye tetujja jesi bako nnyo. Feka tudemo biberangira byebikulu. Because dala. Checho toina chogenda chonga. Because I don't want to comment. Because if I comment, kireke kibeerawo. Ne prima tosirika tozikiza yongeramu. Also wamanyanga mu nembozi jolete limoyo omwalo ngamba nga nengena nensoka nenkola susu nenkomawo. Ngabu jito ngamba. Ngati kati nkugambye nkusabye onyambanga. Hado ina kundika ina tandikire eno ngamba tonna nyiga. Susu abeerawo. Okuba kuba kyama namusibye. Yange kyobwe mubago musulo. Pia kyabwe mumuko. Nedda bambi ate kigambo ky'abaana baffe. Kye tubajjako okwogera kiri. No Saimo, we brought that word abaana kubajjako kati. Nontantirwe mwatandika. Kati mwana tuleete ki? Kyali kyakola nnyo mu 1990 awo. Okukira nga tuyingira kati ewa mu kayita kaki? Genda ofuke. Ate waba yogera ku paati yennyini nti alina obuzibu. Bwo mugamba n'abagundi omugamba ki? Kati kyali nyuma nga kyali innocent. Katuyiyeyo ekirala. Ne kasita mwana ngo kirejjesa. We kyafiira. Kati kirabikanga ekyo obwemu. Kikyagadde. Nalongo wagundi yavuddeyo. N'agenda mu line gye nayagadde. Nalongo wani? Owa Beni. N'abakubiriza bave balekerawo kwerumaalumira mu mawulire. Nalongo yavuddeyo. Yazze nga Yesu. Annange bakyala. Temwagala kuzikira. Wife go mumukwanira. Kale. Na audio gye nadde mpuliriza aliwe n'omuzimbi naye. Abasajja womala okutya Katonda abakazi bano mwe beegondeza mu batyenga. Obwangu mmwe butono temuli bangu. Nkubuulira. Nengenda nentuna mu comments nga abakazi bagamba ffe tetwagala kumanya abasajja babonyaabonyeza nnyo abakazi be batobye nabo. Kayo wofunawo okwata. Nenjiga bino ebintu wammanga. Tobonyabonyanga mukazi ng'otobye. Beera mu muziko paka nnyumba yo bweggwa. Mukazi ayingire apartment. Ebyo tuwajja wano nga tuli mu kisiko. Muno omulembe tebikyakola. Kuba ekisiko kijja kufuukira ekizibu. Kimubbirize wandeeta mu kisiko. Bisatu bina kiwandeeta mu kisiko. The point that tobonyabonya mukyala ng'okoze naye yo tewagikutte. Lwaki mba mubabonyabonya? Okay, gwe tonnaba. Kati wonoofunamu ekirowoozo eba nsonga ki? Lwaki babonyabonya abakazi abasajja bakoze nabo? Lwaki mbonyabonya ki? Lwaki babonyabonya abasajja bakoze nabo? Omanyi abasajja babonaabona nga bakola ne bakazi baabo. Ababireeta. Oyagalako ng'oba mu nnyumba gye tutobye ffenna wandeeta tuli mu kisiko. Naye nga kati nakakubonyaabonya wazaalayo kokkaana ebbali. Koyagala n'okugabira ku by'obugagga bwaffe. Abakazi ku nsi muliwo bwa bugagga bwokka bye tugenda oleka ku nsi. Mwenga mubitayanira kiro na misana. Temwandikoze. Ne mama kibatesako kire ekifaananyi omusajja ng'alinga omukube. Ayinaayo kirala. Naku kiraga ebizibu byayitamu olw'abakazi. Njagala okusaba abasajja ffenna tusiime emega wa Ssuuna Ben tetuwuliriza ki. Naye kati at what point do you talk to yourselves ng'abasajja timunanga bakazi osusijja bagenda kusuula eddalu. Nali nkugamba tetugina kye tugenda wuliriza kyonna ffe tuli mabega wa Ssuuna bwe tusimbye bwetu. Mwebale kusimba nali nkugamba lwaki mufa mangu ku myaka 45 nga mufa. Tosabeera n'abakazi 10 bonna abazaalamu kati buli omu asikaza wuwe olumala nga pressure sukaali nga bikkuba. Nokuloga kati buli omu apika ddogoli. Omanyi omuwendo gw'abasajja banoonya abaana. Gwe Katonda abakuwadde obatereka munda.
bampako ina bajjayo ekika ky'Abassuuna beno manyi obungi bwakyo ayagala weza kika gwe balina omwana ow'obulenzi alimu embavu bwazaalayo babiri afa ekika kyana maama w'abalongo Bassuuna Ben kati nze amagezi gembadde mbawa bombi mbadde mbasaba mukkiriziganye ate muve mu mawulire. You guys should sit down mufune mutual understanding. Ate Mary mbadde nkusaba naawe manyi ky'owulira kubanga between me and you omwami waffe tumumanyi naye nsaba omutima gwo okakkane osonyiwe owulirize mufune mutual understanding. Oba asalawo ennyumba n'agirekera abaana girekera abaana which of kyemmanyi kirooto kye nze nkimanyi nti ennyumba kirooto kya Ssaalongo nti amaanyi gaataddemu the sleepless nights the hustles manyi nti yeerekereza Ssaalongo yandibadde avuga ne V8 ssaawa eno naye yeerekereza na you know na pushinga buli mukazi mu bulamu bwa Ssaalongo ekyo nkimanyi munjulira mukimanyi nti ekyo kirooto kye obwe bulamu bwe wamukutte awaluma. Era mbadde mbasaba mukkiriziganye bw'oba wamuwa ssente za plot which of this I'm not sure either compensating oba kwegamba mufune kale we mukkiriziganyiza. Otherwise naffe bwe tunaavaayo tugambe nti ate tuli wano kubanga tulina abaana ate bye tunaagendamu bijja kuba biwanvuye because between me and you gwe Ssaalongo naawe Mary mumanyi era nammwe si mmwe bamalayika kati nze nganze imenze mumanyi bye mwankola mumanyi si mmwe bamalayika kati mbadde mbasaba mutuule wansi muteese. Kati oyo ye mukyala oyo ye marriage material oyo be bakazi betwetaaga n'okola ekintu naye n'amanya nti kino omwami wange akikoze naye akikola ki akyagala yandibadde avuga V8 imi bye mwankola bingi naye no naye asikazawe eweteri ebigendo batambwa mmwe kati oyo ye mukyalo oyo kati kusaa zino gwe Semaani akulwanira era pato asika kike n'atwala n'asubira mu nnyumba omanyi ki waatudde olutambula mu ba celebrities